Bamikwano mujebaleko kansuubire muli bulungi. Ensonga zino nali nazivaako lwa nsonga nti tukola videos wano ne mmala ne mutwataakinga ng'ate yebeera solution yokka ebeesigaddewo tuba tubagezezzaako ne mugaana otuwuliriza. Kampani ya Zion Kisaasi Kulambiro Kampala. Ensonga za Newumbe Miriam muzimanyi bulungi. Mukimanyi bulungi nti mwamutundira ddala obulamu bwe bwonna era babadde batandise omukolako emikolo egy'okumutta. Katonda nazza bibye, poliisi nejja n'emugjawo. Bakama abeera ne bamugoberera ne bamugamba gwe twakugula ssente zaffe nnyingi era tulina okutta wakiri bazze Uganda omulambo. Kampani ye eno yamweganye, kampani gye bayita JAL Human Resources Damam yamweganye, yamugambye temumanyi. Famire ye eri mu maziga tebamanyi kikiddako. Bannange mutuyambe tubasaba. Bamikwano omujebaleko kansuubire muli bulungi. Olwaleero ngenda kwogera bino nga sirina gwe ntidde okuggyako Katonda eyantunda. Ekisookera ddala bannayuganda mukomye enkwe. N'ekirala mmwe abali mu biyumba omuwulira nti kampani yammwe yakoze kino ne kino ne muvaayo ne mugidefendi nga you're the lost sheep. And this world is round. Leero kiri ku oli enkya kiri ku ggwe. Essaawa eno Newumbe Miriam tetumanyi waali. Tetumanyi. Waliwo eyazze n'amugjawo eyabadde gwe tutaategedde ate kye twategeddeko nti teyabadde wa kampani ye. Bannange tukooye emirambo. Tubadde tusaba bambi abayamba. Owekitiibwa Calvin Kayanja nga bwe waddukirira ensonga ya Donias ya Speed. Bw'oba otuyamba ne kweno bambi. Bannange abayamba muyambe. That's why njagala nnyo kampani yange bwewulira ekizibu esitukiramu Speed. Mangu nga kiwedde. Kadaama TV kojja mate oyo muwulidde ayogera ku muwala Miriam yavuddeko waya atakyategeera bulungi olw'embeera gy'alimu okubeera nga yamuyitiriddeko. Tukibagamba nnyo wano buli lunaku nti omuntu embeera esobola okumuyitirirako n'atabuka omutwe. N'atabuka omutwe ne bamutwala mu rehab naye nga solution yokka kubeera ng'ava owantu awo waali nga bwe bamukola okubeera ekyo kikyali ekyokubeera ng'omutwe gwe tegukola bulungi. Stress, kalogo kalenzi, okubeera nga ofunye ekintu ekikangabwa biviirako omuntu okutabuka omutwe. Miriam kigambibwa nti yagulibwa famire emu, wagulibwa famire emu ne babeera nga waliwo bye baali bamusuubiramu bingi bye bataamufunamu. Bwe babeera nga tebaamufunamu bintu ebyo yakyatandika okukyankala n'omutwe n'abeera nga poliisi kigambibwa nti yajja n'emugjawo naye ate simanyi ate omuwala ono agenze n'agamba nti baamala ne bamugja we yali waliwo omuntu eyajja n'amunonawo. Kati problemu eriwo nti omuntu ono babeera baamugja we yali ali nga n'omuntu eyamugjawo tebamumanyi. Then traces ze okubeera nga bamufindinga tezibeera nyangu. Era sooka ne twebuuza we baamugjawo baamugja luddawa. Batufunye information tutera nnyo okwagala okufollowinga information nga mu butuufu bwayo. Wakati bw'abe ali mu famire eyo n'ava mu famire poliisi n'emunona bemala okumunona kati simanyi ate poliisi yamuteekawo balyoke bamugjewo. So tujja kweyongera okubeera nga tufuna information ku videos ze tujja kubeera nga tufuna mu bantu abamanyidde ddala ensonga batubuulire ekintu kino kiri kitya nga tunaba kufollowinga ku keesi. Kuba keesi yonna gifollowinga olina okusooka n'omanya kyatandika kitya kiri kaakati ku ki okusobola okubeera nga oguusa ensonga eyo. Ebyo nga tubitadde emabbali bawala bangi abatabuka emitwe olw'embeera gye babeeramu. Companies ezimu zitandise okubeera nga ziimprovinga okubeera nga zifollowinga, endala zikyalina okubeera nga zikyateekamu amaanyi okubeera nga bafollowinga. Nti nga bwe twabagamba nti tukyali Buwarabu tukyakola naye ffe kennyini ne companies n'abantu abalala tulina okukwatira wamu okulaba nga tuggusa ensonga ezimu. Kasita company eteeka pressure ku mukozi ono gy'aba agenda okukolera
Abawarabu nabo bajja kubeera nga bamuwa value. Naye bw'otamuwa value kitegeeza nti naawe Omwarabu yennyini tagenda kubeera nga awa value omuntu ogwo tawadde value. Ekyo kyefaananyirizaako mu maka. Omuntu bw'owasa omukazi n'obeera nga tomuwa kitiibwa, n'abeewo tebagenda muwa kitiibwa. Naye bw'oba omuwa ekitiibwa naawewo bajja muwa ekitiibwa kuba bajja kuba bamutya bagambe owaayo oli omuntu gwamwagala. Naye buli bw'onooba omukiyisanga ekisasiro n'abeewo ogenda kubeera nga nabo obawadde oluwenda olw'okumuyisanga ekisasiro. So tugezeeko okulanga bakadaama tubawa ebitiibwa, bakadaama tuba followinga, tuteekawo conditions ku bawarabu bano, ekintu tujja kikuba tujja kumalako kuba embeera nga bw'eri tebabalimbangako n'omulundi ogumu nti waliwo endagaano gye bagenda okusayininga nti Uganda ebaanize bakadaama okugenda ebweru. Bakadaama be banamba wano okuleeta omusolo wano. Tekigenda kubeerawo. Tulabe mbeera ki oba tulabe magezi ki ge tusobola okubeera nga tusala okubeera nga tweyongera okubeera mu nsi z'Abawarabu mu bulungi mu mirembe, naye nga naffe tutaddewo embeera etukkiriza okubeera mu mirembe egyo. Bamikwano mujebaleko kansuubire muli bulungi. Ensonga zino nali nazivaako lwa nsonga nti tukola videos wano ne mmala ne mutwataakinga ng'ate yeebeera solution yokka ebeesigaddewo tuba tubagezezzaako ne mugaano tuwuliriza. Kampani ya Zion Kisaasi Kulambiro Kampala. Ensonga za Newumbe Miriam muzimanyi bulungi. Mukimanyi bulungi nti mwamutundira ddala obulamu bwe bwonna era babadde batandise omukolako emikolo egy'okumutta. Katonda nazza bibye, poliisi nejja n'emuggyawo. Bakama abeera ne bamugoberera ne bamugamba gwe twakugula essente zaffe nnyingi era tulina okutta wakiri bazze Uganda omulambo. Kampani ye eno yamweganye, kampani gye bayita JAL Human Resources Damam yamweganye, yamugambye temumanyi. Famire ye eri mu maziga tebamanyi kikiddako. Bannange mutuyambe tubasaba. Bamikwano mujebaleko kansuubire muli bulungi. Olwaleero ngenda kwogera bino nga sirina gwe ntidde okuggyako Katonda eyantunda. Ekisookera ddala bannayuganda mukomye enkwe. N'ekirala mmwe abali mu biyumba omuwulira nti kampani yammwe yakoze kino ne kino ne muvaayo ne mugidefendinga you're the lost sheep. And this world is round. Leero kiri kwoli enkya kiri ku ggwe. Essaawa eno Newumbe Miriam tetumanyi waali. Tetumanyi. Waliwo eyazze n'amuggyawo eyabadde gwe tutaategedde ate kye twategeddeko nti teyabadde wa kampani ye. Bannange tukooye emirambo. Tubadde tusaba bambi abayamba. Owekitiibwa Calvin Kayanja nga bwe waddukirira ensonga ya Donias ya Speed. Bw'oba otuyamba ne kweno bambi. Bannange abayamba muyambe. That's why njagala nnyo kampani yange bw'ewulira ekizibu esitukiramu Speed. Mangu nga kiwedde.